mu nkola eya sambyako bw'atyo Anita Among awandikidde akakiiko k'ebyokulonda nti ayagala agazeetingibwe mangu nnyo, ayagala alangirirwe nga unopposed. Mangu nnyo, temulwa kikirwa kitemunnangirira. Naye jjukira nti akakiiko k'ebyokulonda kaliko abakakulira era nabo balina pulaani oba agenda, balina ennambika y'ebintu byabwe engeri gye bitambulamu ne ddeeti ennambika obulungi tujja kikola mu bbanga bwe riti nakino okuleka mpozi nga waliwo ebintu ebiguddewo nga kati ebyaliwo oba ebibaddewo mu kwemulugunya naddala mu kunominatinga ba candidates ba MPs emivuyo egyalimu gyonna mwagiraba. Kakati akulira emivuyo egyo nga ye Anita Among, Speaker wa Parliament, bw'atyo munnange ng'akozesa eddoboozi lye n'okulagira, kubanga jjukira nti munnange akakiiko k'ebyokulonda ko kawambibwa dda okuva lwe kiri nti era abakalonda beebo nga kalina kukolera bo. Kakati Anita Among munnange apetitionize Electoral Commission eya Uganda to gazette her Bukedya MP seat ahead of 2026 polls. Kakati munnange Speaker wa Parliament Anita Among wabuliriza bino munnange newankubadde nga waliwo abeemulugunya ku ngeri gye baakugirwamu okubeera nga banominatingibwa. Kakati munnange bw'atyo ng'akozesa amaanyi ge nga Speaker Anita Among era nga ndowooza mu ngeri y'okuba nti bo beeraba nga abaasukkuluma ku bannayuganda abalala bonna. Kati bw'atyo munnange nga awandikira akakiiko k'ebyokulonda Uganda Electoral Commission nti balina okubeera nga bamakakasa bamagazeetinga nga ali unopposed candidate nga tugenda mu kalulu ke tugenda okusuula nga January 2026. Kakati mu ebbaluwa yakiwandiika yabuvuddeko emabega ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogw'Ekkumi 2025 era nga ayita mu balooya be aba Alaka and Company Advocates Among nga alina members abalala beegatta wamu ne banne bwe bakifumba ne babeera nti baagala okuyitabo ng'abali unopposed mu lukujjukujju. Kakati munnange bwe batyo nga beegasse wamu ne mukama waabwe akulira ekikwekweto eky'okuzibirira abalala ba independent n'abalala naddala abo abaali balina okubeera nga beesimbawo ku kaadi ya NUP. Kakati bwe batyo munnange nga beegasse wamu ne bammemba ba Parliament abalala ne bakola request yaabwe eri akakiiko k'ebyokulonda nga baagala kapublishinge amannya agaba candidates bano abeemanyi nga ba unopposed okuva mivuyo gyabwe eri nti bano already beesoze dda Parliament ye 12 12th Parliament 2026-2031 nti mulinda ki bannange? Lwaki temutugira temutugazeetinga? Naye nga akatambi tukalina wano nga Simon Byabakama ekisooka ayogera ku mivuyo egyetobese mu campaign era n'ayogera ne ku nsonga eyaabo eyokugazeetinga abo abali unopposed. Naye jjukira nti already waliyo abeemulugunya. Simon Byabakama nga ayogera ku nsonga eyo before we proceed. Byabadde olunaku lwajjo tebyabadde bisanyusa naye nga bannayuganda naye nga bakandisi beesimbyewo n'abawagizi
mwenna ffenna tugondere amateeka tetujja kubeera n'ebintu byengeri eyo singa tugonda amateeka tukubiriza abavubuka banyakigezi wano tubagamba nti temukozesa olulimi olukyamu olulimi olukuma abantu omuliro olulimi olutwawukanamu mu mawanga oba mu ddiini ebyo byonna mubyewale amateeka agakwata ku byokulonda gagamba nti omuntu yenna bw'asunsulwamu nga teri amuwakanyiza oba talina omuntu mulala yeesimbye ku kifo kyekimu tulina omuteeka mu gazeeti eya Uganda nga tutegeeza eggwanga nti omuntu ono tajja kubeera ku ballot paper okubanga nti asunsuddwamu nga talina amuwakanyiza oba mwesimbyewo tekiri mu mateeka nolwekyo abo bonna abasunsulwa nga teri abawakanyiza amateeka gatulagira tubateeke mu gazeeti era mu biseera bitali byawala gazeeti egenda kufuluma mulimu amaanyi ag'abantu awona era nga abamu ku abo abali ku lisiti eyo alongside among kuliko Deputy Speaker Thomas Tayebwa, Ruhinda North, Catherine Akumu, Mavinjina ono nga ali ku kya Older Persons Northern Uganda, ne Ruth Rujoki Mushabe ono wa Kiruhura era Kiruhura Woman MP n'abalala webali. Waliwo n'ekifo NOP weyafunye omuntu ali unopposed naye ye munnange alinze gazeeti entuufu weneekola ki weneerangirirwa akakiiko k'ebyokulonda nga byabakama bwatutegeeza ne kati bano bali ku kasigiri kubanga bakimanyi nti munnange emisango egyo oba oliawo wayinza okubaawo engeri yo babaga nti wakyo bakakiiko kanagamba nti baddemu kati wa among bwe bataddamu muganda wange tuba tulabira ddala nti ebintu si birungi yadde n'akamu. Hillside View Apartments bano bali wali ku kasozi Jjanyi Entebbe Road bw'otuuka e Namulanda Kinere Kajjansi buuza ejjaniko kyaki wali Hillside View Apartments omuli buli kimu twala tulootwo wifi transport okuva wooli wabwereere naddala mu abava ku airport beba Hillside View Apartments bali ku Entebbe Road ate nga Maintenance Palace balina solar systems zonna bwe wali badde olootako era gwe bannange okusinziira ku capacity yo bakubire ku balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze ne ttiimu y'abakugesobola okuyambako okubinstallinga okukozesa ne Dokita omukugu wali wano ku Uganda at large olw'endadde munnange ezitubala embiriizi buli kaseera ogenda okuwulira nti omuntu gw'obadde oyogera naye ebiseera ebimu batera kubanga oba obadde wayogeranga naye ng'abeera bulaayi eyo ogenda okuddamu okumukubira nga kugamba munnange ndi Kampala nalwala navaayo nalwala oba ng'ali eyo yalwala. Kale ebirwadde ebyo munnange tubirinda kubeera nga bikusensera. Dokita waali wano omukugu prostate pressure sukaali n'ebirwadde ebirala bingi nnyo n'obulwadde bwaffe buno obwatujjira nabo dokita oyo muganda wange baga nti bifaanana abirina. Kale munnange Timo Property Consultants Limited bano bagoba ku nsonga z'ebyapa. Tokkiriza kubuzaabuzibwa ku kyapa ky'ogenda kugulako kubanga awo waliwo obukodyo bungi nnyo muganda wange kati olina okumanya ekyapa ky'ogenda ogulako kituufu oba si kituufu. Aba Timo Property Consultants kati balina construction company ate balina ettaka lingi ne badiiringa mu nsonga za ttaka lya byapa. Kaakati munnange bino si byangu yadde n'akamu. Among munnange nga tukimanyi bulungi nnyo akakiiko k'ebyokulonda ka conductinga national nominations era nga bano kali akagamba nominations ez'abalina okubeera nga balondebwa district woman MPs October nga 22 23 neba MPs abalala kwegamba okwetoloola eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Kakati mu dates ez'enjawulo era nga bano bagenda beewandiisa naye nga mu kuggalawo exercise bakandidates abo abamu bakwesa olukujjukujju era bonna okukakkana nga beerangiridde unopposed
beerangiridde unopposed era nga okusinziira ku section eya 3 akawaayiro akasooka bba ke baali baagala okubeera nga bateekinga advantage yaako kubanga kano okusinziira ku Parliamentary Elections Act CAP 177 kano kalaga nti singa wabaawo candidate yenna nga bamaze okubeera nga bakakasa nti abadde nominated naye nga taliiko avuganya kiba kitegeeza nti oyo aba munnange alondeddwa ewatali kukubwa ku kalulu konna era ekyo kye baayagala okubeera nga bayisaawo mu maanyi gaabwe nga bakozesa amagye ne poliisi ekyo baakituukako kakati mu kukituukako ojja okwebuuza nti toba baakituukako ebbugumu livaawa kakati jjukira nti waliwo okuwulira mu tribunal ey'akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission Tribunal akawuliriza ensonga oba obumulumulu obwali mu nominations kakati waliwo ba aspirants bangi nnyo abali aggrieved abatali basanyufu ku nsonga ezaaliwo era bano baateekayo kwemulugunya kwabwe bafayiringa petitions zaabwe nga bawakanya unopposed declarations okulangirira kwabo okubeera nti tebaliiko avuganya baayitawo nga tebaliiko avuganya baateekayo dde emisango gyabwe n'okwemulugunya kakati omu ku abo aba high profile era gwe batunuulidde ennyo ono bamuyita Noama Susan Otai ono nga muna Forum for Democratic Change FDC candidate we Bukedia Woman MP ono ayagala opposite declaration eya among baginarifying akakiiko k'ebyokulonda kabisazeemu ebya opposite ebya among omukyalo ono Susan Otai Noma kakati Otai bw'atyo yategeeza tribunal ku Lwokubiri nti yaliyo mu buntu physically n'annyonnyola nti mu bumenyi bw'amateeka mu ngeri ey'obumenyi bw'amateeka baamulemesa baamubulookinga okubeera nga asubmitinga nomination papers okutubba nga 23 baamulemesa okubeera nga ateekayo empapula ze ez'okubeera nga anominatingibwa yokunominatinga kwe kutya mu Luganda okubeera nga akakasibwa nga abagenda okubeera nga beesimbawo nga Woman MP wa Bukedia okwesimbako among kati agambira ku mwezi nga 23 Oktoba baamulemesa ku lunaku olwo yaliwo nnyo era obutambi twabuzanya wano twabulaba kati agamba nti poliisi ne electoral officials baagaana ba opposition candidates okubeera nga ba-accessinga nomination center babagalira wabweru wa gate era nga bababuzaabuza abasobola tutuukawo nga babajjako empapula zaabwe ne babagamba katukuba amasimu katukole tutya naye ebintu ebyo nga byonna bigenda mu maaso nga bwe twabiraba era nga bembikunyumiza wano ekyebuuzibwa tumaze okusuula akalulu kati waliwo ebitundu ebimu kati nga Bukedia Amongo gy'alina influence ennene ennyo bwe tugenda mu Karamojja nti abakaramojja balonze birala bwe tugenda mu Western Uganda abantu balonze birala naye bano balina emmundu beetoolodde wonna tebakkirizaawo na muntu bajja kugamba amwe mweyongere eri mugire muteekewo beera eri kola oti ddala wanaabeerawo amazima n'obwenkanya mu kalulu kano okusinziira ku biki bye tulaba oba batidde nti amazima n'obwenkanya gaali baawo kati bo kabayite wano opposite oba nga bakimanyi nti mu Uganda bwange kale akaseera kayinza okubeera akazibu ennyo kubanga ekintu ekyo akomandinga amagye bw'abanga asobola okumandinga amagye ne gakuba ba presidential candidates ne gawamba abantu ne gatako kusaakinga hotels gye basuze ne bajingajinga ebisangosango kakati obubokisi obwo nga mulimu obululu bamaze okububala DR forms kubanga bagenda kuba banoonya abo bonna abo opposition abalina DR forms batandika okubeera nga babawamba era bwe kasoola be bikolobero ebyo
manya nti muganda wange abasajja bali mu pipeline yakubeera nga babba akalulu ebyaddala internet nga bagijjeeko naye abaana bagamba nti kuguno omulundi muganda wange technology yandibanga bali ahead katulinde tulabe muganda wange nti ffenna maaso ku lutimbe kabina ku ddongo kakati omukyalo ono Susan Otai atukakasizza atugamba nti ennaku z'omwezi nga 23 bamulemesa okubeera nga yeetaba mu kunominatingibwa naye nga ate yaliwo ku venue okutebbanga 23 nti poliisi wamu ne electoral officials bwe batyo baagana bacandidates bonna aba opposition okubeera nga banominatingibwa okubeera nga baaccessinga nomination center kakati agamba nti nno ekikolwa kino bwe kityo oba kyalinyirira eddembe lyabwe constitutional right infringement on constitutional right to stand for election and wants the tribunal to extend the nomination period to allow her participation ekyo awo Anita Among kati bwatyo n'akumakuma banne bamugamba naawe speaker kubira byabakama kuchoka okuvire ku Museveni mumala omugambe kubanga jukira nti batugamba nti ababiri abo balina ebyama mujukira bulungi nnyo omusajja oli bulola agenda okwesimba ku Ssenyonyi yatugamba nti Anita Among ne Museveni balina ebyama abaana ne bagezako kubanga baleeta ebyama ebimu naye nze kale sibikakasa kubanga sibiinako bukakafu naye omutimbagana ati bagamba wali omukati wabula muli naye omutimbagana abaana kubijjayo muganda wange Zinga ndimukama ndaba kubanga sagala kola mawulire ge bagenda kumbuuzako mutona magulu naye abaana babireta ate nga noli yabyogera nti balina ebyama byabwe ate Museveni kenyini nawagira obubbi n'enguzi n'ebiki byonna ebyamongo n'abiwagira tava mu muntu we kakati munnange bwatyo omukyalo ono ng'amaze okubeera ng'ateekayo petition ye eri Uganda Electoral Commission kiba kitegeeza nti tewali kuwannaanya obutambi bwebuli era ng'obujulizi bwebuli nti baamulemesa okwaccessinga nomination venue ne ba opposition candidates abalala ng'ogyeko bana bannupu Anita Among be yawangula technically be yawandula si kuwangula wabula okuwandula nga agezako bawandula mu ngeri kwegamba temujja kolaki akati bano bo bagamba nedda omukyalo ono Susan Otai agamba naliwo ne bagaana ate empapula zange zirina balina okunominatinga kati Anita Among ekyakitya nnyo kubanga munnange mpulira bagamba nti amampaati gabeereere mbu n'ekidomola kiyinza omuwangula ewaabwe nga bamusimbyewo nakyo kakati munnange ayagala extending nomination period kati tetumanyi oba kakiiko k'ebyokulonda nti ne waba waliwo oba kalina akawaayiro kubanga batubulidde akawaayiro aketteeka mu constitution bano ke bayagala okubeera nga basinziirako nti singa tuyitamu unopposed kitegeeza nti bagenda tulangira bulangirizi kati tetumanyi oba etteeka terigamba nti singa wabaawo omuntu yenna agezaako okubeera nga akaniikiriza nomination n'azibira abalala ekkuba okubeera nga banominatingibwa nti definitely Uganda Electoral Commission nga bamaze okubeera nga beemulugunya kubanga Electoral Commission yagamba byabakama ku mulundi guli yagamba nti bannange bwe mubanga mulina okwemulugunya mukuleete mu buwandiike wano temugenda ku social media temugenda mu mawulire mujje wano kati munnange omukyalo ne Susan Otai yateekayo kwemulugunyako ate nga era bujulizi abulina ayagala kubeera nominated kyate speaker ngalo za kiraba ali ati agamba nti kati oba akawaayiro bagala kasangulamu tetumanyi kubanga kati oli owa NUP ye already bagamba nti eyo si gy'abeera si mulonzi bweyo naye nga ate etteeka ligamba nti ne bw'obanga obadde bwekasobeera ng'oli Munnayuganda osobola okuva wano kati nga Uganda at large ne ngenda ekyannamukaaka nina ennanga muntu ni Munnayuganda ne neesimbawo sayidi zeeyo sinti lwakuba nina kubanga mbeera eyo oba ndi mwana waayo osobola okwesimba mu kitundu kyonna ekya Uganda kakati bano munnanga bakoze olukujjukujju era nsuubira okuba ndowooza kubanga kooti ndowooza gye baawangulira omusango anti ebya Uganda ndowooza okiraba nti baba kooti yasala ekyo negamba nti oli talina kwesimbawo
kyokubula nga nkugamba nti muganda wange bano abasajja bano nze natandikudde okukakasa nti beetaaga kukwata ku nkoona ebyaddala kubanga sisuubira kuba nti betuddamu ebyo ebyokudingisadingisa nti banaabikkiriza nti kuba bye baagala bo muddemu ebyo mu mateeka mugende mu kooti mugole bwe muti mugire muti boolredi nga bayita eri nga bamanipulatinga sisitemu zonna baamala dozisanyalaza bateekayo ssente olw'okulagira kolooti be balamuzi be basipiika be ba buli kimu be ba poliisi be ba magye be ba buli kimu be ba LC be ba buli kimu kakati awo tetumanyi ddala kubanga kati akakiiko k'ebyokulonda kwolekedde okubeera nga kasuwala simaye bakagenda kutaputa mateeka kubanga twolekedde ekyo kati kakati munnange nga abuuziddwa ku bya nomination gazette request eya Among kakati ayogerera akakiiko k'ebyokulonda bw'atyo yatuzzeemu jjukira bye bakamuwulidde agamba nti awatali kuwannaanya kwonna singa omuntu abeera unopposed definitely tabalabikira kwa ballot paper yaba yayitamu dda era babeera bagenda papa mu gazeti nga kakati ono agamba nti byonna ebyo nga bamaze okubeera nga babiwulira spokesperson w'akakiiko ak'ebyokulonda Julius Muchunguzi yagambye nti commission ekyalinawo obudde oba gazeti okugazeti nga abali unopposed tetumanyi obanga bamaze okubeera nga babaprovinga kakati ba unopposed candidates bwakyaliwo obudde obw'okuba gazeti nga before parliamentary election scheduled for January 15th 2025 kakati munnange bwatyo bwe yatukakasizza era ensonga bwe zibanga ddala mu butuufu zirimu eggumba eza mukyala Otai ate era nga zirimu eggumba mu kooti y'abantu ne mu maaso g'abantu katulinde tulabe kiki ekigenda mu maaso era akakiiko k'ebyokulonda naddala ku kifo kya Among kubanga abaagala omwesimbako weebali era baalemesebwa ffenna nga tulaba akakiiko kagenda kubeera kasalawo ki kale bwe ntyo munnange sigenda kubanga nkumalira nnyo ebiseera tusisinkane ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large olunaku olwaleero Mukama Katonda akuume.